kyakubiri tulinamu kyobola mwana twetaaga katono n'atuyamba abantu abamu tufunamu ku ssente Martin Kimbo waba ofuna ssente akyo nawe nja kuyita MK nemba sigama muhoozi kozi nange ndi MK Martin Kimbo ate ekinyumira lye ya Kimbo amanye Kim mwana oli waddala so kyonna kyekiri nti waliwo ebintu ebimu tukkirize bw'ofunanga ku ssente weesomeseza omwana wo ne wegaba mateeka ne bekuba ku upgradinga afuuke omulamuzi oba afuuke prominent lawyer nga ali ku ddiuyo naye tulabye n'obuzibu nti kati lawyer bwembanga gavumenti ye yamusomesa ate nemuwa kwegana upgradinga to a level of obulamuzi bw'omusuubira kusala atya emisango era alina kubeera ku side otherwise nga sina government kuba oyinza ogamba gavumenti naye ng'abantu ssekinnoomu tugeze nze Museveni nenkusomesanga mwami Museveni nyenkya nenkuwa obwalooya oba minisita Balamu n'ansomesa ng'akyali Balamu lwa bidongo gavumenti eyo its favor kiso kyonna kikiri nti waliwo compromise eno ejjidde mu mbeera nti mulimu n'abantu abali mu institution abasavinga ng'ate okulaakulana kwabwe gamba okubeera kwabwe ku that level gaali maanyi g'abaana ababawo emirimu kati nga mu psychological tomusuubira nti oyasobola oddisinga bano abaamu upgrading otuuka ku eyo level kitegeeza nti ebintu emutukkiriza tugenda kwekwa mwana ngaffe nti nedda nze ngenda okwesomeseza omwana wange asigaze that independence ekyo kiddira ffe abavunaanyizibwa ku ggwanga oba bavunaanyizibwa ku community kati bwe tujja ku Lukwago ne ku Lukwago bwe kiri nti Lukwago kooti zino ezimu managinga ziri under the system eyapugrading abantu abazirimu n'otasuubira nti Lukwago ojja kufuna free oba fair and quick hearing kuba bino ebya free and fair biyinza okujja oluvannyuma naye quick hearing nungi nti mu quick hearing mulimu ne bailing nga tukyaleeta obujulizi nti waliwo ebitambula kati kyonna kikiri nti compromise ezeewo yesinza oleeta abalamuzi okuba nga nedda tubakubamu ekintu kino ekyabalamuzi okuba nga bakandiriza abantu mu makooti eyo ne baddayo mu makomina emisango tegukutuka tebalinamu kino sense of humor bobo tebalina kale tugoberere etteeka tugambe tugoberere etteeka nate mulimu sense of humor ogenda okulaba nga state eringa eremeredde obujulizi munnange nze siwuliranga kompozi kyaliwa nga ate teyaŋŋamba linnya lya mukyaliwa nga omu yeyaŋŋamba omulamuzi eyamuta ng'akizwidde talina musango bamuyola Aido n'amuwa ssente n'amuga genda ongulira eppeeni n'afuluma kooti kanaabuuza owa prison nagawa prison omulamuzi antumye eppeeni zizi ampadde ak'olukumi mugwe n'amuwumula prison n'amubuuza kyogamba gwe gavumenti erina ssente zigulira mulamuzi kooti n'ogezo dde agenda kusiba ebyo ebinnyo abadde akutadde naye omulamuzi yalaba baatuyola Aido simanyi ye Nansana ne batuvuga simanyi paka Buwambo ng'ebintu ye omulamuzi n'amuta naye abalamuzi batono nnyo abalina sense of humor abalina kalyako obuntu abantu balina ebintu ebyo ng'oggyeko ne politics naye bakiyita positions and money ebifo ne ssente olyoga wuyo omulamuzi gw'omanyi bw'alinnya ku balala then alina okukola kyakola yasasulwe mwe mujjira ne bribes egibawangalya mu nnaku za weekend babeerawa bagendako mu masenzizo mu makyaki waloleko omulamuzi yenna mbu wuyo mu kyaki oba wuyo mu muziki oba wuyo ku mbaga they don't abo abantu waliwo kirasi ey'abo abantu omanyi n'ekirala kibi nnyo omwana okukuliza wadde oli mwavu naye tetulaga nga omwana wo nti muli baavu musigalemu akantu nakula nkalaga bino si bya bulijjo bino bya bulijjo naye kati abantu tebalina humor lwansonga tebalina social interaction abasinga yakulira mu kikomera taata we mugagga n'ayitira mu masomero ag'enjawulo gali gasimanyi gundi weeyo bamubidde n'ebibuuzo paka ku university omusuubira sympathizinga mwana kyava mu ddipo ode kyabadde mu KCCA ekiro ekyakeesa jjo bayodde abantu 7 ne babula ne obbate ne office z'abakulembeze ne bawiwa mu City Hall nga gy'oli ne Farida abatadde deputy n'akubira n'omulamuzi wa City Hall kwegamba agujikira balina kooti ya omulamuzi n'amugamba n'abantu bangi kye ngenda obbakolera ngenda bawandiika bonna mbasindike ku alimanda njayitangayo mpolampa n'obuuza ani atuula mu butuufu n'ayola abaana b'abandi anti munaye enkola y'ekkooti kooti bwe bakutuusaayo tekuteerawo esooka negukusomera then nekuterekayo wali nga bwerinda obujulizi kate deputy mayor yabayimbuddeyo atya yatadde bano abamu mu kooti mu holo nga mugendeeka
kala agenda obuuzo nga mulamuzi already alina bye bamuteeredde kooti already yo n'okujjula yajjudde dda awo ne bateeka simanyi mu ofiisi z'abasitaafu simanyi mu ofiisi za ne ofiisi y'omukulu yennyini eya deputy mayor bagimenye ne babakisola nga namwe mulimu abantu kati kitegeeza ki ogamba naye kiki okuyoola abantu lusanvu bootegeeza ate kino kiri kuba individual breach of trust nakugamba obuyekera bwa Museveni yajjira bba bwali bwansiko buno bwa munda bw'aba oli yali akwata emmundu natta abantu kagendera oba n'atema abantu ku kkubo bano babattira munda kati nebuuza yabadde poliisi yagenze nekola operation eyo babadde banoonya babbi babadde banoonya buyekera banaye simanyi nakumanya without evaluation kyovulaba abantu abamu waliwo kati ate waliwo badipisa abamu yasobola oyoola ku makya n'akeera n'agamba bonna be baakutte mubawa amasimu buli omu abeeko gwakubira omuntu we atayina amutegera mu kitundu kyange ngenda musiba otegedde screening eyo n'okubira maama wo n'okubira gondi ne bajja ti sinoga neddono wange yabadde wano naye abasajja baayodda kati ebituzaayo wali nti ebitongole muto bikyalina credibility olw'ensonga positions nti oyo yafande gundi nga kiwodde bwotuna keesi ya Lukwago oludda oluwaabi lwateekamu okwewozaako kwa Lukwago butamuwa beyiro nti bawa ensonga mbulukwago ekisooka wasula tewategerekeka kyokka nasula wakaliga wano Uganda yonna buli muntu amanyi nti Lukwago wasula actually olaba nti muswajja swaba naye tetumanyi baana n'omukazi owokuli okusala owokuna very good tetumanyi makage gali wakaliga ensonga ey'okubiri nebateekamu nti basurities oba bazze okumuyimirira tebajja kumukubiriza kudda mu kooti mbu tebamulinaanye nga kuliko ba MP aba bonna bali babaddeko mu ngamba bali sitting babiri kuliko chairman no deputy we mu kibiina ye kyalimu ngate mwe mulina yaliko leader of opposition mwabo be yaleese otegedde kiri kye tugamba nti nedda abantu tebalina sense of humor out of manipulation mbu tebamulinaanye nga oyo Lukwago yera oyo wamu ku bano naabulo ngamba otya mbu sosola kima namboze mu ye n'omuleeta namboze wawo wali mukono atuula mu parliament so kyonna kyekiri nti nze ndaba kooti ezannya abalamuzi balina bye baagala okusanyusa we don't expect nagamba omulwadde mbu empapula nzirabye naye si mulwadde kyokka ne bamaliza nga jja tebamututte mu kati byebiki ebyo ate ebyo tutera nnyo byogera tuga gavumenti ye naalemu twetereeze nno kuba ebyo ebintu ebikyaya gavumenti era ebyo bikolebwa kagenderere am telling you eggwanga liba litabuka bwe yawolala be bamulikomendingira nti mu Uganda tewali kisobolako dwali osobola mujjanjaba yeyongereyo India kate saa zino tugamba otya mbu mukomera ekigo oba emula esimanye eruzira yo waliyo obusobozi bagita Maction B esunda lyo lyabwe ya Maction B erisinga era lijja mujjanja kati bamaze ate bamufumya kati ategenda emulago kyokka ng'eno abeebweru wagana emulago wano wayinza omutabuka okusinzira ku kimbe kyayina era ne bamufulumya sitiiro ne bamugaa gende inje ojjanja byebwe so kyonna kyekiri abalamuzi bali mu nsonga za Lukwago because of a certain influence emabega waabwe however n'abeetoolodde Lukwago nabo katukkirize ebintu ebimu tubyesonyiwe for instance abantu abeetoolodde Lukwago bakendeeze politics babeere serious ku musango omanyi waliwo akantu kewaŋŋambyeko negala kayinza obutasoboka mbu ffena tukere tuzira okulonda akalulu okategedde kati ne bino ebya Lukwago bonna abakiinamu interest ebyekiyayi babizire oba okategedde anti olwo togenda jiwa mukisa kutulugunya bantu bo ngamba abayinamu just abayina omuzinzi bo basigala ne ngamba bano bawoyo tulina kibiki ebintu bino mu byesonyiwe muzire biziragane ddaffe bannabyose tujja kugenda twefudde nti tubizize tulekere bannamate famire mulondeeko ti omukyala ne mutabani we gundi mugende mutukulembere naye buli amaloboozi amangi lwe gajja ng'ate gakulembeddwa bannabyabufuzi anti kati rasta kyolina omumanya Lukwago yafuuka public talina wayinza beera nga tewali bantu naye munnange yafuuka public naye okimanyi we have to evaluate tulina okumanya omuntu abadde ng'alondebwa abantu emitwalo gy'abantu 10 kati waliwo atalondebwa naye nga waffe ffenna ye ali mmowa public Ssaabasajja Kabaka naye okimanyi naye waliwo embeera eteekebwako non to intervene mmowa nti ne Lukwago yesu oli public naye waliwo ensonga we zituuka nga tulina okumanya ani alina okubeera nze kyenyinya kyenjagala okujja tubeere serious on Lukwago's life bino si bya politics wa Uganda si bya rule of law gyagamba bino bya butaggwera mu byani mu bya Seggirinya butaggwerayo nga Seggirinya ndi Lukwago n'abakwetodde bakendeeze politics
Seggona ne bamloya abakwatibwa kwe mumumanyi ani agenda otembeeta ensonga y'omusajja kuba ne bwewejjako bano bawooyowooyo pressure kakkana. However bino byonna tubyogera in a sympathy not kuba tosuubira nti fairness gwe kyagirina. Luli nagamba aba ne sympathy y'abantu ku ground yabula ti abantu bo bazinga mikono basuubiza wayi Lukwago era tegeerekeka bannabyabufuzi bagawa wayi abadde ali wanga batulugunya abalala. Very good abeeni UPO bamanyi bwe bakola babuza mukazi wo badde wanga batulugunya aba ebibuuzo kati kireza ne sympathy y'abantu no boona ogirinda tegenda kujja kyokka bano abanajja nze nina akantu ke ŋŋamba abantu ozanya asiba Besigye leave alone amuyina naye ani awaayo obujulizi boloza babe n'alemu otegedde logic ababa bamwetoolodde awo olyawo kumpula bujjuza essimu ya Besigye yabula ku kitebe ky'ekibiina ekimu logically kye ŋŋamba ojjukira nti baali bagenze yalinga unity meeting tumanyagane oba otegedde mwaviramu Besigye ebizibu ebyatuuka n'okugamba mbu obujulizi bwe n'amaloboozi ate nga gaava ku ssimu era ntera okugamba nti ezo meetings zetutulamu zolwanzi ab'opposition baatudde banteeseze engeri gy'embeerawo baatuyise mu meeting ez'okumanyagana munnaye meeting ezo tezeesibwa kiregeeza ne baana abakyasemberera Lukwago muwoyowoyo wamala olwavulo omusajja waffe twegendereze kyetugamba nti Seggona munatandika okuvolutinga baani abagenda osembe actually ne Besigye yakikola baali batandise ojjuwa obuli omu yeyeyeye Besigye n'asooka abeesalako banga balwo ne beyagamba tebajja kunambula n'afulumya information baŋŋamba omukyala yamuwa ebyokukola ne waaba waakwogera amanyi ddi nakki kyayogera balooya be n'ababriefinga personally n'abriefinga emikwano gye n'abriefinga n'ab'ekibiina kye PFF okyawulira abatagalya ku Besigye nga batomera lwansonga yamanya nti nedda however wadde simu tali mu mbeera nnungi era ne gyali mu kukomera wabi naye bw'omwekkaanya ate akyali stressed ng'oli Besigye yali atandise okwekyanga mbu ate azira emmere akola atya kyekugamba ne ku Lukwago olina ebizibu bye abasajja bagenda zannya katemba nga ne bw'onoofa Seginya teyafa ne basigala nga bali ebicepere era yafa Seginya kabanga n'alaga amabwa naye yambule n'alaga ebigere nga bwe tugambye kkooti yongeerowooza byakukola ki byakusaaga bannabyabufuzi abamuwagira nga bo baagala mwekubisizaako mufaananyi musajja waffe bambi kyokka abatamuwagira abamulwanyisa nga bawoza kabadi political sympathy neetuuka ne bagitta kati tulinze kyekigenda okubeerawo nga kkooti ey'Emakindi esomera Lukwago omusango nga kkooti ya kooti erinze abajulizi bajje bawulire ku musango gwa Besigye ate ng'omusango bagamba oguvunaanibwa Lukwago omujulizi Dr. Besigye akatogo omusango lwakuba nti munnaye omusango guno gugejjamu era n'omuwabi wa gavumenti n'abajulizi nze nkyayagala baleeta abajulizi bano olw'ensonga luwa empulubujju ebintu ebimu Lukwago bye yamanyaako si bye bino ebya Kenya wano nandi kati balina okubiraga kyetugamba nti gavumenti erina oleeta obujulizi ffe balemma ne tukkiriza nti omusajja bamuvunaana kuba abalingiza iri yali nti wamma ku nsonga ezimu size zino ez'Ekenya zokka ze yamanyaako anti kati omusango oguvunaanibwa Lukwago oguvunaanibwa Dr. Besigye gwe gwandibadde guvunaanibwa Lukwago gwe bamuvunaana wamanyaako ku Besigye ne munne kye baali bateekateeka okukola anti katono ne bamukwata Kenya wali Besigye ne munne Lutale naye all the chronology omusajja agenda leeta amaloboozi nga ebifaananyi na video nga bina meetings emwalu nga si bino eby'Ekenya kati saba gavumenti alina okuleeta ebyo exactly nti ne gavumenti weezannya nno egenda mumaliza ate Lukwago Katonda bwamusaasira n'atafa era kyetusaba naawona agenda batwala mu kkooti omwerabidde mundiyirire mwandebula kuba genda mumaliza nga bazannyidde mu musango gwa Besigye gavumenti yagijjamu dda akasente analyo yabadijjamu akasente si gumu ebiri nga abakuba n'ayitirako n'embitongole vision group nemwogerako simanyi biki ojuga red paper logically kikyengezaako okugamba nti gavumenti erina provinga byevunaana Besigye nereeta n'obujulizi nti n'abajulizi ba gavumenti beeyina ebajje mu kateni fe abantu tukkirize omusajja ayimirire wali adde mu cross examination nga bwe bamubuuza nga bwaddamu awe era bwe babutambye omanyi obujulizi buliko emirundi gibanga 3 waliwo seeing waliwo hearing ne kwegamba nawuli waliwo eri nawuli kwegamba ng'ebyaddala tewaliiwo kiriza tewalaba ate tewawulira bayo iya ekisoko kiwalimu n'ogwawo oba gundi yajja n'akunyumiza
nti nawulira abagundi bateekateeka kino naye bwega nawulidde kiza babadde samuyo nawo ogudde owulira kati bonna bujulizi fedde omuntu wa wansi ayagala omuleetera obujulizi obulimu nalaba ne nawulidde ebyannawulira kati bye tulimu kati omuntu wa bulijjo tabyagala nawulira kati ayagala bubu alabe kati okimanyi nti kooti zitandise okuliyetinga scene eziri dramatic ennyo naye ate ekyewunyisa ziggwamu credibility oyo twayogeranga ku parliament nti abaka parliament no kirungo kifa mugenda muwebuuka kojo twayogera ne ku opposition tewemuteetereza mugenda kweko ntukekera nga mwemwe kati mpuga akuyitakawo n'omusera muzeeyi jambo akyagamba ki talina gwajjako tajiwa kufa mbulirayo ogu eyali badde akyajjiwa ayina amasannyalaze akyalina amasannyalaze ali inje kuba ye principal bwajja akyalina eyo vibration ye no matter how percentage yeyimirira etya naye aba naye lwaki nti twabagamba nti opposition ebintu byemukola mugenda tukanga abantu babakooye kati n'abalamuzi nabo you're coming on the same note time jatuuka abantu nga beekolera ku nsonga kati ze kankuwa ekyokulabika nze omukubataropa mu kooti just in case nga nfunye obuzibu nze ndwawo n'okugenda ku poliisi tosuubirayo justice sigisuubira ngisuubira eri mu 13 oba okategedde bino ebyabaana busimanyi DNA nze bwe mba mmanyi taata wange ye Kafeero ne maama wange yamala okufa mu DNA nejje ngamba mbu busiri mwana wa Kafeero lwaki sigende limba jjajja jjuju abwe 13 oba otegedde noyita mu buwangwa be balamuzi omulamuzi aba atudde agusala enkuyegerezo yo kaziri entebe abantu bajja losing credibility ennumba zigenda tandika okulumba kooti wagira enjuki ez'abalumba goza byali just bu just kubanga abantu bakkiriza nti bakyafuna bwenkanya mu makooti very good ate no African Traditional Society ekola gendo labi ale Ken kye yakoze ye Kenyi n'agamba when I entered the pitch I felt diesel naye ng'omunaggana ali muli akumula bunge yakimanyi gana zibula tujuju ng'ali muli ate n'avaayo n'agamba mwategedde mmwe kati ale Ken emirala agenda ateebe n'abalamuzi ensi egenda tandika okubeesonyiwa nga bwonyiiza mu kifo ky'okujja mu kkooti nkwata 10 ezi ne transport nengenda ebukunja ne mmala ensonga zange mundaga nti ebyammwe byamaanyi olaba mbwa kyamaanyi bwero si wano oza lwakibetta oli atu akavuka akamwesimbyo kalina amaanyi ebyaddala ku kyalo akajjawo bujja kwata ate takuba mundu eri ekkooti yeeri jajja kanakana kansuuza omulyo logically nti buli oli lwaba nga talina solution ku bintu ebimu anoonya ki ekimuyamba ojuye ebyo amajambi ebyali bitandise bwanyi domestic violence amuse ekikunange yankoze bwali noga kitegeeza abantu baluzinga trust mu solution z'amaka bwanajja ojuye abasajja bagambanga ekikulu mwana afa abasajja batunyigiriza buli kaseera bawolereza abakazi fe batukuba kati natukesera nga tutamutte yamuwadde obutwa nadduka yamutuze nadduka lwansonga amanyine bwe nnakuloopa eri mwabakazi munnaye mmwe musaasirwa kati ne kooti nazo wezituusa abantu ekitegeeza kati kooti zezisinze n'okuleeta mob justice kooti zezisinze very good kooti zezisinze n'okujjuza amakomera mulowoozaamu omuntu wano nti tumutwale mu kooti bajja kumuta ajja kugulirira ajja kukola ki ekiddako nga mwe ate jula kiri two-way traffic kooti zaffe nazo zaatabuka alina ssente avaayo ate alina ssente asobola obibeerayo kati abaana bali konvoyi ziri eyo mida zeebase abaana beebase nijja zikozi tebalina ssente o eresi abalamuzi ate tebamala o eresi basanga omulamuzi anyiize kugamba obulamuzi kooti nazo ziyina ebizibu waliwo omulamuzi yalinga mu tawuni ku Buganda Road bamuyitanga Gladys Kamasanyi yayiribanga waliwo bamukwako obucupa very good mujjukira yo bagwalina musango kimu yali Stella Nyanzi bamukwako obucupa mu chambers naye abakola ki kati osanga omulamu n'abagamba abali mu kooti wano basooke bakwatibwe ffemma ojjukire gundi yiye ruumu yiye abagivunanyizibwako teri afuluma wano paka ku kino bamusooke mubaterekeyo wiiki nnamba naye logically nti ate oyo yakulaga baleke oba balina hanga yaabwe naye nti kooti ziruluziza kati bwe tubanga tufiiriddwa ate si byabufuzi bokka naffe abaddipo otunyaonogenaye lwaki ababwana tebabata kooti yeyina otuula kooti ekyanoonya mbwe ekyanoonyereza remand weeks 2 era abantu bajja kwesonyiwa kooti okola ne kamobu nga wetugayi kamobu kabadde kasusse bakuttoona abakyankanyiza olutuka mu kooti mbw alina kintu kidogo ye naakoma bamukubirawo akatayimbwa kyokka ate owaddala gwe bakutta abo ne beesibuuba ku kooti emirundi n'emirundi ate ne mugaana omuta ne zibaggwako ojja bebazanyisa ab'amataka omukazi n'agenda mu kooti nemutambuza ebintu ebirina okukyukamu ne bagamba eno kooti
teina si yewulira omusango eh kati mu mutwale kwewulira omusango very good ne bakulaga mba ate badireyinze kati waliwo kesi eno gye mbadde ngoberera kesi ye Matugono omusajja ono Jowajo ono eyakuba akalenzi kali ku mwala kooti ye Matuga kooti nto naye buli kaseera kooti eyo si yewulira omusango very good kyokka omusajja tebamwambusa kwaiko kyokka ng'ematugga oyo gola Matugga bali mu Nansana municipality ng'Enansana awo nyini kusozi lw'Ennabweru kooti yaffe emabegaawo baaja upgrading ewuliza n'emisango egimu gigenda mu high court erifalinga mu high court eyaffe naye omukazi alina okutambuza naye mufojova wali Matugga bamule ajje wano ne bamusibidde wali kyokka kati aba family balina olunaku okufuna transport buli lunaku okujja mu kooti lwe babayise ate n'abantu abamu bakugamba bwe kiba ng'ogaanye kale musalire lumu amanye nti neebaseeyo kibonerezo kyange osinga omumuterekayo n'amala omwaka ogwoku naye nga si kibonerezo taano kiruma omu naga kale ate singa bansalira kubanga kati ate kale nno bwe baba bakusalidde kale bagikusalirako egyo emyaka bagitoolako naye katugeze ng'ekooti omusango egugobye aha otegedde nga tobadde na musango ate kaluma kuba baba bakusibira bwere on top of that fe tubayala togenda ate kusuwingo ye yakusiba oba yakuwaayiriza ofuluma oliyala bakwambuwaza very good bakazi babazaalamu abaana so logically ne kooti zongera okwetereeza era bino byetugamba nti bwebanga doketi ya executive esobola okugenda ekyankwanzi bwe simanyi muki speakership nabo muli treat then Flavian Nzaija when do you have these sessions of retreating retreats ne mu empowering ne mwogera ku bintu nga bino temugenda tuli kusoma mateeka according this law ebyo mwabisoma dda ne mubitegeera naye general knowledge mugisoma ddi n'omuntu nawulira nti mbutuufu babadde mu session ne baleeta omuntu bwati n'abanyonyola ku community ne bategeera nti wamma abantu abamu abava mu community balina stress weziti kirezo genda kukwata ono obenga ozibye olugogo oluleeta amazzi so Dr. Flavian Nzaija anayina okuteekawo ekyenjawulo abalamuzi abatwaleko mu orientation nga bwe twalagenda kuseeka abasi byakagaba wa poliisi bwe yayingira mu poliisi yasooka n'atulama ate tulina okukyusa kugamba okukyusa entegera y'abapoliisi n'asomesa nze seeka byakagaba ogyeko kayula kuba atambulanga mu field alina ebintu byabikolanga naye seeka byakagaba ye musajja gwenzeekola nga poliisi ye ezeemu okuba community meetings oba okategeera si byebiri mu batwale ebyakirumira ebbala omuzeeyi waffe okyola yayina abasajja ngugabula basajja abawadde buyinza genda kusamba abaana kiki nti yewe yatula mu polisi amanya nze mukuubwa nina ttereeza ekintu kino mpola ne kijja nga kikkirira kati noono bw'alina okumanya nti bwe mba nze saabalamuzi Nzaija nina otandika nisoke mpita abalamuzi tugende mu orientation tutandika okukyusa n'oli asembayo ku kkooti ya wansi awulira kati wamume ekiramuzi ekitongole kyemuze ennaku zino kyakyusa gwe tambula ku ground oggyeko kale empulubujju other factors remain constant naye gwe tutera oli abaana abange nyina gamba ennaku zino polisi tetuyisa bubi nnyo kale kale olaba mwana era mwana omanyi mu kkooti eyo abantu kati ate bo benyini bebesabira omulamuzi sabo kiri omulamuzi tusaba omusango guno ogugobe abatwako obujozi babuze omulamuzi obato kiraba nti kati waliwo ne gwe nali ali ku office ye yaloopa omusango gwe mu kkooti ne bagwa ojja kudda ekyavaamu era ngamba kati sigenda kuddayo sikyayina ssente omusango tebagusala olw'olumu nzija ne bagamba omulamuzi ali mu liivu naye kati nze nzigwamu bugwi ssente yanoonya obwenkanya sidda mu kkooti naye mbuuza kati kitegeeza ono bamukooye naye ngamba kirezi ono bamukooyeza okudda mu kkooti kati oli bagenda mutta butimbu akuvunaana takyajja mu kkooti oyo aba afunye obwenkanya kyokka nga ndabe bakukooyeza naye singa kale tugambe buli lw'oguwanvuya ng'oga kkooti ejja kusasuliranga transport facilitation oba okategedde tugongezaayo komawo ng'ennaku z'omwezi 13 jajja mukadde agenda okuva eri okujja ku kkooti nga waliwo transport we kwegamba ledde kkooti kuba ye atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye mwe mu biwanvuya kati mwe mu facilitating eyo programu y'okwongezaayo buli kaseera mutta interest z'abantu emisango eyo giri political right giba ku bujulizi ng'ate tuma tukimanyi because it is political biba bya bufuzi kyovola n'abaana abali emida wali odeko mwana nga bagamba nti oyo political prisoner wali gyogera statement ya omuntu yenna gavana nga tulina political prisoner teba mujjayo eri oba bwabwe bamukwata bajja mu baleta bikesikesi yayusa ebipiira yakola ki vandalizing public nuisance simanyi bikyani nti neono gwe bakutte mu byobufuzi era obaawo omusango omulala oguleetebwa nti generally it is politics byabufuzi kyakeza n'obujulizi bw'ebyobufuzi tebubaawo kati ate mu reality gavumenti yaffe etya amazima ag'okugamba nti
ensi yonna teyagala political prisoners kwega oba dictator kyovula bwe kukwata ne yali badde oli political prisoner awabawo emisango emirala gyereeta waliwo political prisoner nga tugeze yali alya mu nsi olukwe bitunga kituufu yali asekretera gavumenti yali maybe akolagana ne gavumenti z'ensi endala okujja okumamula gavumenti naye waliwo bano nabali ntimba bipande kiro batwatukubye bubbaleeti twali ba photo soldier very good twali tugenze kukima mukulembeze simanyi kulaala ejini ne batuyoola bewe betugamba omulamuzi abaana bate abo bose babaki batuukire ku kyogambe abuli abali ku level bwe tubatadde mugende ne munnange credibility batusabe fayiro oli bamusanga ali kutimba bipande ogenda okulya ka bureaucracy abantu beewulira nnyo obuyinza buze ndi mulamuzi okategedde taano omulamuzi atuula mu kkooti wati n'atuula ku ssaawa n'annyuka mu kkooti ng'alese eggaali z'abaana awo kyokka n'osanga omulamuzi ga kkooti yoyo kyali yatudde kuba ekkooti ebayiye omulamuzi nalaba abaana ndowooza baali baana ba nup season eri ewedde nga babazunzanga mu makooti muno omuli ono saanya ekigali kyabo nkijjukira ne basaba ku kabaka abasaasire ne basaba ku Bobi Wine ne basaba abakulembeze b'amadiini nga buli lunaku babaako bambi gwe basaba ng'omulamuzi abeeramu mu kkooti n'amaliriza nga lwaki tobasalira lumu that's an option kuba oli agawo singa okundeeta ng'osuubiza essuubi abantu bange buli kaseera obasuula ku nkonge gunsalira omungambe gwe bakusiba emyaka 2 mbeereyo otherwise credibility y'ekkooti yafa kati nayo tugira abasajja babazunza abaana kabataaje kabaka tuli eno twasibwa oyinza n'omukako okimanyi n'obwo obujulizi bwakuba oba tebukyalina mulamwa buba irrelevant olw'ensonga olinga amaze omucunya psychologically nakuwa bubi bujulizi just kwedda tolaba nti era baatuuka okubata nti babakirizisa emisango gye bataagira psychological torture ne bagamba mukkirize treason nti mwani mwagala kujjako gavumenti babate era nange kyeŋŋamba kati olaba mwana era ebyo nze nasuse nenzigwamu n'ama era abaana abali emidamba bagamba baba bakwata byabufuzi kkiriza nti kale ye bakute kuba bwono bali abasajja bali byabwe naye okusinga kkooti tezibiriimu nze njagala tukoleyo netteeka lya breach of trust n'abalamuzi bano bavunaanibwekokko oba okitegemulamuzi aganya otuukiza obuvunaanyizibwa ayolebwe kuba bwe ba high profile ya Besigye ng'eri manipulated by some state over mulamuzi ate tojja tugana ne bano abaana bawoyo bye bayodde eno bweradde mulamuzi manipulate kati ng'ekyo kyatuuse ku city hall amitugenda kungamba nti ate simanyi General Gundi Said simanyi president nedde waliwo bano twalina omusirikale wakuba kati baamutwala ne osi yayombako naye nabwe waffeeyo mu Nansana nga ye omusirikale uyala bwe zimukubamu ng'anoonyayo bakyaliwo 2-3 nga bagenda bayisaamu nga bakwata abaana ayinamu gwe bata tojjukira n'owa traffic baamuyitanga Luyima yabeeranga mu site wano oba wamuwulirako oyo naye we yawuliranga nga zimukubye ng'amanda gamukubye ng'afuna waakuba ekiddo naye oli osirumu yamubuuza naye kati abo boolese obavunaana ki osi bana abaana bayayi babeereyo nga basumba bakoye nedda obavunaana ki generali osisi kwe kutabuka namugamba bakumpako ne complain musajja gwe buli werowooza ng'ogenda okukwatakwata abantu obaleetawo n'ebisango tebitegeereka simanyi basumbuwa abantu simanyi bano bayaye simanyi babbi tobalinako na bujulizi naga gwe omusajja si kwe kuswala waite ebbanga tondooza ne bamuwa ne transaction kandoza mukama we yamukolako ne report ono munzigire wano ku station naye logically mulimu naabo kati n'ekyo ekyekampala okiraba kye baakoze kyabadde mu kapalamento ewamwe mukono kyabaddeyo ne waffe wakiso tekyabaddeyo abempigi sinnabawulya kiriza waliwo eyazanyidde wano ate si Kampala yonna kuba kawempe tebyabaddeyo kati adda ayagala kukola very good kikalogi tolo yabadde omwavu sanvu ne oba bonna obajike ebiri omukyalo yagambye bakuta abantu abasukka mu 100 bwe yatuukiddewo kwega munyinyi bamunyinyi naye aliwo yatuukiddewo nga waliwo 600 nga abamu bwedda babata kitegeeza obwedda alina babata buti kati yagambye sirina oli munaku oli bibyo sirina ne babaggalira nazza kunoonya mulimu Kampala noonya anti wange nazza mupyano mu Mengo ne bali kaganye leero ngenzo kagoba biganye ngomyewo sina yadde kyakule ne bakuyoola ngibye ddala tuli tegeza abasajja siyasa bagala omuguwa taano mwana eno system ya kyobalanze neitowa NRM ya transition waliwo byenda ezera bwogana okuta Allahumma ngoyingira ekigaali zina byengamba abatabani bange ekyo bemba mutambula bera mune ku 5 mutwalo 2 bwezityo ate mune musajja agenda kuyola nga tolina musango newoza ayagala ki afande mwana mbadde ngenda wakola ba matagagano nani go tukole ki
ensi etuuse kweyo level anti mwana abalina obuyinza baganye abalina obuvusina buyinza obuvunanyizibwa abalina okukola kye balina okukola baganye kuba obuyinza babuyina ne bakuwaggwa obuvunanyizibwa n'ogaana bana baaliwo myaka gy'abakadde baffe batugamba nti abasirikale b'obote baatuukanga eseera nga kanamusa bakanoonya mu bantu gamuga uyina emmundu genda okole kyo genda ofune kati yoono yagaana obbiba ye teyabibagamba naye bo bakikola ng'abantu omanyi bakinze nzikiriza nti bakikola ng'abantu olw'ensonga biba bwe bakyusaayo tugeze DPS oba OSI ne bikyuka oba otegedde kati nansa ne bege twalina ebizibu bye twalinga tuyina ne baleeta ttayebwa ebintu ne bikyuka ne baleeta nsaada ne byongera ne bikyuka kuba ate ye ttayebwa yasooka okukendeza bana abaali bakyefudde ba crime preventer ng'era balemedde onaga muve ku zipoliisi zaffe ne baleeta nsaada n'agamba kati okukwata omuntu nga tomuyinaako obujulizi gwe kenyinaawe ogenda kunnyonnyola kati baleeta omulala kuba erinnya tisinalitegeera logically nti wookirabira nti kikolebwa bantu ssekinnomu bwe bakyusaamu ono above authority wono wansi kikyuka ekitegeeza bantu ssekinnomu ke kalike nti twetaaga etteeka lyeta breach of trust wetukola nti gwe DPC w'ekitundu bw'okola amazalawo tukunoonyanga DPC bw'okola amazalawo tukunoonyanga mulamuzi balowooza ku bulamu bw'abantu bwe bazze emabega tekisoboka omuntu mumukutte olutuuka ku poliisi kale atule olunaku lumu 2-3 agenze ku kooti kooti emusozi ku rimandi ezo 2 olikomawo nga 14 n'ojja baba kusomere state tanaba kwetegeka sango obujulizi bunaba abaana bo tebali ewaka landiroodi tomanyi kikyaliko obadde mu nteekateeka enoonya registration wa P7 wategedde ezo kiyimiridde tebabirowoozaako ebintu ebyo batono nnyo olikomawo nga 21 zenna ekyajja kyoperation kyansango tekinga naye kati gorasita olaba wetaaga okusibamu konzerwayi nangalaba endabika era namugamba muzeeyo olaba bwe nkukolimidde naye wakatonda nsaba ofe beba abalina kiri kikarakita oyo n'endabika emusibya naye tafumintiriza kulowooza gw'obuvunaanyizibwa bw'olina bani abalya mu ngalo zo kyekyo ky'obuuza nti balowooza ku bantu baabo be basiba tebabirowooza agasajja galina emitima emibi agamu obulamu bw'abantu bazze emabega batono nnyo asobola okukusanga nina gayi wange awo actually yankolera n'ensawo yange eri gyenteeka mu laptop yaginkoleranga kirabo amuyambayambako okuvaayo mu kkomera ano ng'avudde nayo okutandika obulamu bupya gayi balina ebyalaani awo enansana balina ebyalaani awo naye kati kyali wamu yali ndowooza atutte ebyamaanyi bwe bajja ababayolera wamu kakana nga babakubyeeyo batandisa oyungayunga section mwali mwagala kino mwali mwagala kubba kino omulamuzi ago basomedde luzira ne babavuga omusajja agamba naye kale oli kituufu obumusajja naye nali nkola bukozi naye awandikidde kooti amabaluwa n'awandiika paka omulamuzi we yawulire wera ebbaluwa nga zizze omulamuzi omupya bamukyusizza bamukomyawo erinnya bweru omulamuzi alaba omusajja aweza ebbaluwa ez'okumukuma ono yaani mundire fayiro y'engirabe omulamuzi agenda okudda mu fayiro y'omusajja ono nga kituufu mulimu obulimba mu fayiro ye amutumya nti wiiki eddako mumukole ki mumuleete omusajja ajja nnyonnyola omulamuzi amugamba kola ki nkutadde naye ng'egi emyaka egi 5 ng'omusajja bamusibye naye obulamu bwe baba babwona omusajja agenda okudda ewaka nga kapolitike bakatunda basobole engeri y'okumuggyayo kituufu naye era nga bikyaga nga tekyasoboka omuwala bwe yali asumuseemu nk'akoze ebbeere bwati agaye gamuggyamudde ekiwanga ng'obulamu busaanyeewo naye nga munaye ekyali yabikola ye atudde walusi alina ku station endala avimba buvimbi yadda mu myaka space just 5 bwegiti ng'obulamu busaanyeewo awe nkubuuliza oyo omusajja bw'atondowala nga naawe yakumanyi n'akuyoola ebigere n'agenda mu kkooti ey'enkumi 3 omuvunaana ey'ekifirika tosobola kumuvunaana nze mulina era nakatirwa kuba nti sitera kwogera linnya naye ne bwe mumusanga awo yeekanga awo ennansa naawe baakuba madamu wange ku ssomero ng'agenza okukola n'omusajja n'akuba n'essimu ye n'agyasa n'agenda ku poliisi olipootinga owa poliisi yatufutyanka n'atuka kati muleete lisiiti y'essimu eno kakati ne mugamba oli ezze kulopa asaluti musomesa imagine teacher ali ku ssomero asomesa edi teacher n'amugdayira n'amugamba kwata ebbaluwa abaana bano tebannasasula basome nga bwe baddayo eka kati kyekizadde ekisiru ekyava eri kyatuukira ku madamu ko yamunenze nina lisiti yino tekyamukuba bukubi tekikubye essimu tekunkumuseeri koze genda ku poliisi olipotinge assault ng'omuntu seba omusajja kali awo ennansana era gwe omusajja gwe newe nkusanga ng'ofudde ng'embizi zekulidde ate nga musiraamu ng'ate musiraamu
Tegeza katoyo omuntu watu osobola omugera mu kooti y'E13. Era nkimanyi kiriba n'abaana bafazali bali kituukako musajja gwe era ne wenkusanga nkumanyi naawe okimanyi kyewankola batadde abantu mu makomera n'atuuka ssebo n'ansaba genda ote risiiti ye n'essimu ne mubuuza twali tabya risiiti ko naye risiiti era kasi ya kifere ne mugamba naye musajja gwe demwagwe basaudize ku mulimu ogutali musajja goli musamu ne wenkusanga ng'embizzi ekulya sisobola nakunyega ate njagala ekiku era kiri kutuukako omusajja gwe kyewakola taana abamu tusirika busirisi kasajja abebatta system gwe noseno ganze kambeesonyiwe gyalize omu ku bavictimu b'abantu ng'abo mu poliisi baleese omuvuyo mu ggwanga otegedde logiki oyo omuntu alina ku mulimu akola singa yali wamu yali tegobye ku mulimu aba kiba kiwedde kyokka ekisajja kisigaddewo kibaza nze ndi w'amagye omanyi ne mugamba gwe osigwa simanyi gwafande gwe sirina maanyi sirina buyinza otudde mu ofiisi yo weeraga naye nkakasa musajja gwe neyo waliba baana bo gwe ojja kiraba nze ndi musajja muganda tasobola era niwe tulibera wa Katonda tasobola kinzijjamu ku mutima bwe bati abaana abandi bafiira mu makomera eyo bwe bati abaana ebyabwe we bidde emabega tano nze kati nkubuule ne mabega waliwo wayisondoza kati omwezi nga gumu nali tudde mu ofiisi ne bakyali bangenze sijja kulimba nze ngali amasada gange abapoliisi bajja babiri lasa kyekiro oli wano onywanjaga konze kusooka wano ndi waffe kwega sina gwe nninyiridde eddembe lye kwena yasobola kukusiba konze afande kola kyoyagala yebwalabwala ne batambula ne bagenda nsiba ne bontwala luzira sifaayo naye musajja gwa nkimye mu nkwero yange nga siri kulinnyiridde ze sigolabirya famire yange toyina musango ogwonvuna naye nawe oyagala okukuwayo mboka kintu kidogo nonsokunoonyeeyo mu nkwero mugwe ssebo gye imwe basajja mmwe kyegamba nti bwe kiba kyamateeka tukola breach of trust abasajja babawo obuyinza bakola ebirala nali ngenda ne baŋŋamba musajja muleke oyina kaki e Kampala bbaaga bulamu bwo ne ŋŋamba bwe kiba kyekyo n'obulamu oluusi tubusaddaaka oba tofiirwa musajja gwe oli kiraba nali mwa simanyi police standard unity neneyo okugambako gwe oyina obuyinza naye ne bali babazzukulu bo oli kitegeera nkiddamu oli musajja musiraamu naye ne bwogwa ku accident nesanga omulambo ogumwe embizzi eguzannyiramu nsaba Allah gwe musajja gwa kukola ekinene taano ffe naffe obulamu tulina gye tuva tulina ne gye tulaga naffe tulumirirwa obulamu bwaffe mwebali oluusi osirika nogaze kammuleke awe batta system nze muwane ate abeera ali kupolemu nkuwane nze ne bwenzijera muyitako obuyisi naye amazima agamanyi era namugamba musajja gwe kati buli wantu basseewo ku police stations basseeyo mu kooti basseeyo mu makomera wavundu wewala mu nze simanyi mwana kyobulaba nze ndi wa transition nze nabyentera okugamba nti bwentuuka n'ensembera abalina obuyinza nze olwo nebyensobola okugamba abalina obuyinza ne beewuunyaye okimanyi mu gavumenti mwennyini munda mulimu ab'okukwatako bayitirivu nga tubalinako n'obujulizi bayitirivu nuga muzeeyo oyo omulaba wadde atula mu eyo office naye ayina ekibi kino ekinene bali omu bangi bagula emitima gy'abantu bagula ebibumba by'abantu tusirika busirisi mwana wona abaana abazza emisango eyo mu ziddipa ez'enjawulo naye ng'ate bapoliisi bennyini be babawa ddiiru nina abakyala bajja ojuzi batwala babba baabwe erasha ne batwala ku frontier ne bali mu kuba mmundu naye omukazi yaŋŋambye nti abasajja baabwe bafiirayo tebabawuliza abamu essimu zaavaako dda ne mugamba abasajja bano bagenda batya tibajjangawo ne basomera nti mulimu mujje tugende emirimu gyakola giri bwero kumbe rasha edirinze n'abamu ku bakulu wano very good abamu kati bo ne babali ku routing ajjukira rasha gundi Ukraine ebakubye nnyo teyagala kati kusindikayo baabwe ku front line omuzungu ye bwali tasindikayo kati bajja no mu kifirika ne bafuna ne bayola kane mubuuza kyajja kitya nangamba waliwo omusajja eyabasomeranga omulimu ogwo naye omusajja otwamulabako n'emminisa omu mu kifaananyi omusajja ye Dimitri kakati gyaliko n'emminisa omu yali mu minisitule yevunaanyizibwa mu kutwala abantu ebweru mu kifaananyi kitegeeza gavumenti ekimanyiiko oba abantu abakola mu gavumenti individually bamanyi kusaga eno eri erasha ketukatiza kiri ekigabo kye bayita mafiya kati abantu abamu gavumenti ejja kukyuka abantu abamu muswale bakuleete nga gwe obadde ng'otunda abannayuganda erasha kati ekyewuunyisa kyova olaba nze si buli ofisi nti ngiyingira oba kategedde si buli akuwa ssente nti ozikwata nti mulimu abalina ne ssente omwo nga zaakatego
oba okategedde nakukwata genda okulwanyisa ekiri genda ompisizeewo kino naye nga gye biggwera gwolaba nedda ate nange ngirayingira mu abo be mugamba abamanipulatinga system so kyonna kyekiri man and some things are emotional boy so kyonna kyekiri nze ndowoozaamu nti abalina obuyinza si buvunaanyizibwa kubona bemuwa obuvunaanyizibwa bo bavulongoto abalina obuyinza tuddemu tuseetinga ebintu kwa Uganda bweba NRM ng'emaze emyaka 4 ng'ekyayagala okubeera okireze inatereza ensobi ezibadde zikolebwa neyeyongerayo kitegeeza bweba nga Uganda ng'eggwanga Uganda nga Museveni wakkiriza walitereza mu 86 ebimu n'obikyusa katwongere byongerayo mu maaso other than ogamba nti NRM bwegera Museveni bwogende eggwanga likomye so twetereeze n'ekisinga obukulu mu byonna twagale eggwanga lyaffe. Love Uganda, serve Uganda, blessings all over us, bag representing. Okay, kale, ye Rasta, gambo mbude. Kamba jukiza ko aliwa Dr. Richard Senjobe kubiva organic emengo. Mwebe nabalina mo bizibuziwe mu ndwadde mu mubiri tegikyatambula bulungi olina omugejjo ogejje bitategerekeka olina ebikugulumba mu lubuto olumizibwa ekyenkani daawo abakyala ogenda mu nsonga olumizibwa nnyo okufa ozirwamu tozivaamu mangu embuto zo ozifuna bwe zivaamu kabe kasinge zaaganira ddala enseke zaziba zeetaaga kutereeza kukirinzinga zijjemu obwo bwesibyesibye ofunafuna bukuloti omusayi gwesibasiba n'ebyo byonna Dr. Senjobe ajja kubanga akujjanjaba mu nkola eri ey'ekihabo ajja kubanga akufumbira eddagala namwe abalina mu pressure ebyo ajja kusobola okulevelinga pressure esobola okubanga ate ekakkana mpola mpola abasajja totambula bulungi nnyo ebintu byatagala era mukubire ka wake up call kabaawo namba isimu hiyo Dr. Richard Senjobe ali wana Mengo opposite Masengere ate n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo Masaka gyali Mubende gyali Mitiana Enembala gyali neno Mujinja side ze Jinja mu town ku main street wali n'ebitundu ebirala mu ggwanga mwali mugende abajjanjabe namubiru wali ku Dream Restaurant agamba mugende Dream Restaurant wandegeya mugende muliwe kyemisana ekyeggulo ekyenkya ate ne ka delivery bakakola musolo bakubira simu boli wali mu lwago mu ddwaliro oli mulwadde nononya wofu n'emmere nnungi kuba ku namba z'essimu ezibakodde ka delivery bana ajja kwa bagireeta mu speed tewali ajja kubimaza okubanga ekutuwako oba gosobola okwejjira waludumya ku bitaala waliyo ku kino ekyamuka ku Equity Bank awole ne va ku katale ezo naza Dream Restaurants ajja kusobola okubanga ofunawo ekyokulya emmere ennungi ennyo Winnie wa Winners Light Bakery and Training Skilling Center abatumiddeko nnyo naye agamba mugende abakyagala kusoma mugende musome muyige mufuneyo ka skills mufuneyo ka hand zone yigo ku baking emigaati ku baking cakes amandazi n'ebyo byonna ate ne catering services nezimu babisomesa ate n'okubikola oba oyina oyagala mbaga oyina embaga oyina birthday oyina graduation bajja kubanga bakolera cake oyagala madala 2 madala 3 madala 10 ne agasembayo oyagala cake eringa ekizimbe mugenda kutongoza kizimbe oyagala cake ya mupiira oyagala cake ya kizimbe oyagala cake ya lusozi oyagala cake ya masiga oyagala which design oyagala Bible oyagala njuba n'omwezi kyonna kyoso design gyoyagala banafabo aba Winners Light babikola kali bakubire era nabo bajja kubanga bakuyamba ebintu so kubanga bikutambula bulungi agala okumogera ku mukolo nkubira ku 0772 kwanjula kuhingira ku kyala graduation fundraising n'ebirala byonna nkubira ebyo mbimalanga mubere bulungi mweraba